Mukunja Tasera yawakudde olutalo ku Banika naye Mukunja Tasera wetogera essaawa eno takyaliyeewe Abaniga bamusazeeko bubi nnyo nnyo. Omanyi Abaniga ogende wuwe ne balya n'emmere ne bawandiika n'amannya gaabwe ku bisenge. Abaniga Mukunja bwe bawakuddeko olutalo. Olutalo lugenda mu maaso wakati wa Mukunja n'abavubuka bano. Kinategeddeko nti kuliko Pest Vibes ne kubaako Mbu Icon Grid era nga kigambibwa Mbu Omukunja mbu yasoose kuba ng'atankula olutalo oba ye yalumbye. Kakati mu kulumba bali nabo ne basalawo ne balumba wabula bo gwe basanze ewaka ate ne baba nga bamuyisaamu bamutulugunya. Abamu bavuddeyo ne basaba gavumenti eyingire mu nsonga zino nti abavuka bano nga tebanakuba nga beetuusaako obulabe. Buli muzadde asobola otambuza vidiyo eno agiraga abaana be. Laba abavubuka abato we bagenda okuttingana bagenda kwefumitafumita ebiso. Muze radio bw'ati bwe yafa. Omuvubuka eyita Pest Vibes n'Omukunja Tasera awagira Mwami Kyagulanyi wa NUP batandise okwerumba mu maka gye basula bagenda kuttingana abaana abato. Security agencies ebigenda maaso mu biraba. Uganda Police muveeyo mukwate abaana bano bonna bali mu kukola entalo. Tunuulire balumbi amaka goono kye bali mu kugakola. Laba kye bakola omusajja ono gwe basanze waka. Omukunja Tasera naye yalumbi ono ne bakubagana. Kati batunuulire baana mmwe mugenda kuttingana. Police mwavayo ne mugamba abayimbi balekerawo otambulanga n'eggaali ne kati babo batambula nazo misana babba abantu babakuba bakifeesi babbi. Kye mugamba ebintu bino bigenda mu maaso temubiraba. Muveeyo munonyereze ku nsonga zino mukwate abaana bano. Abaana bagenda kwefumita ebiso, bagenda kwetta, bagenda kwekuba amayinja. Mutandika banonyola mob justice nenga mu mubira musirise. Bakamba baffe muveeyo ensonga eno ereme kweyongerayo. Omuzadde nasobola okukwata video zino nasindikira abaana be jijjeyo gisindikira omwana ali mu holiday omanye mikwano kijabeera najo. Abaana abasinga mbaleke wakane bagenda tambula na bigrupu by'ababbi. Obanjagaye batawanya oba walaji tunuli abaana kibali mu kwekola. Uganda Police muveeyo. Wabula abalala babisanyukiddemu bagamba nti yanayi for anayi oba stand sibitegeera bulungi. Mmanyi abayimbi bano balina engeri gye bakolamu ebintu kubanga kyemanyi nti Mukunja Tasera omunakibiina kya NUP. Pest Vibes tera nnyo omulaba ne Paraso munakibiina kya NUP. Kakati binsobedde era sibitegeera naye katuulire ono ye kyagamba. Mukunja obirabye system mpisa mbi tuli gumi tate nange nzija Mukunja Tasera anytime. Isimami jagululo Mukunja oba yatomedde buzigo bwa Wambwa amunoonya. Mukunja isimami jagululo amulazeeko nti nze nzija wowe nnyini nga sigenze ku buzigo bwonna yasize obulabe. Mukunja kati nno nange nzija gwe ate munange waliwo amawulire amalungi nti Diana n'abatanzi ne Florence Nampija kati bali bati era baddiŋŋanye kyonna ekyali kyabatabula Mukama yamanyi naye nga olunaku lwaleero wetwogerera omukwano gwazzeewo. Bala ababiri nga ndaba nga abazzeewo. Byebino ebintu byenjagala mwana gwe. Bali babaloga nga babaloga ne baawukana ne batabuka. Nampija ne babaddaaya nga batabuka. Naye munnange bazzeewo mwana gwe kubanga ndaba ono byapostinga oli byapostinga. Oba bahakinze pages abo ye mwana gwe waliwo omukazi yali yabaloga mwana gwe n'abaloga. Naye kati bazzeewo. Me I'm happy for them. I'm happy for them. Nange tubadde tukyali awo ng'olutalo lwaki tiruddamu. Full figure nga gudde olutalo ku Nammere amulangidde obubbi nti yabba obululu wa Nalubawa ate nateekako okulimba n'amusibako ebigambo nti yagenze okumiitinga President Museveni. Era ekyamuleta e Masaka nfa ya Sande n'obubbi bw'obululu bwe mwabba. Muzayi Museveni takkiriziganya na kubba bululu oba oli muntu wa Nuupu nga yakuwangula mukazi wa Nuupu yawangula mu mazima n'obwenkanya. Oba oyagala oba toyagala omukazi wa Nuupu yakuwangula ne bw'oli emwenyerekesa ne bw'oli eyisiga ebizigo ne bw'oli naabira mu mugga n'owuga mu mugga baakuwangula. You are life for ferry.
Lwaki Muzeeyi weyabadde mwatandise ogamba ate omukazi w'Amasaka ate agenze mu State House ate agenze kwaba mu State House ate agenze ludda wa yes President Museveni bamukonfirming nti president w'eggwanga lino president w'eggwanga lino yatwala abanupu abaddipi abanjema abaki bonna yabatwala kimukakatako ne parliament buli ekiyita kimala genda wa president mubeera mu opposition era ne bakkiriza nti bigende wa Muzeeyi Museveni abisainingeko babigaane mwajja mwasamirira omukazi atalopa bannanga atagenza addukidde wa Museveni so what are we saying omukazi yabawangula 100% ne woli nabira mu Sseziwa ne woli nabira mu Lwera nga weyambudde omukazi wa Nupu yawangula Masaka toliwera toli bana mukisogo likekikolimo echa mama wa Malegu mwatire embata mama wa Malegu umula noyo Asia mwana wa mulima nyanyo musazi bwema wasoyo ne mugoba ngembwa yakusale bitambo tosobola kugamba nti mu bantu ba NRM bonna omuntu omuye yawangula how comes mukyayisiza president Museveni NRM nze nsaba ekintu kimu muwozi bannange muwozi tukwatemu muwozi general muwozi Kanerugaba kama mbaya ni mbaya nkusaba tukwatemu line eggwanga muwozi njagala olifugemu yesala yange yokaje nsaba bweti bila satugumu Muzeeyi agenda koma Muzeeyi muwozi tukwatemu atona ogenda tukwatamu ng'omwana wona yagenze kulankayo obwajje obusungu bungi yadde engaluli yavaayo mu lwatu mu maaso ga kamera nategeeza nti tagenda kuddamu mwogerako ku lwa bulungi bw'ekibiina kya NUP naye wabula kirabika byonna yali alimba era nga amuviiriddeyo n'amwogerera amafuukuule awo tuvuddewo ate noono aviiriddeyo Ashibaga Kato gwagamba nti bamuwa buli kimu era ntajjukira ebiseera ebyo bwe yali yakava mu NUP nti buli kimu yakifuna wabula yakikozesa Ashibaga Kato my brother mulimu sympathy card lwezitakola makulu noonya omulimu okole gwe wabaki yalemererwa okuyigiriza emikono gy'okukola gavumenti ya Mwami Museveni yakuwa buli kimu kyonna kye wali weetaaga sente mwazinywanga bunywi na kujoga wano nga wakasala okuva mu Nuupu n'oyingira NRM baba we sente ne babagulira ne moroka kapyata wabiteekawa walolooza nti bagenda kubeera ku ggwe bwe bakuwa ebisawo n'ebisawo buwonywa bwe weeyagala ne mujoga ne mulumya buli kibayita kitonde ne muddugaza emmeeza ne mujoga ensi eno ngolowooza nti gavumenti egenda kubeera awo ebeere ku ggwe leero bakuwe n'enkya bakuwe lwaki toyigiriza mikono gy'okukola nga tonnatubuulira abantu bakola mu gavumenti nga bwe bali babi bwe bakuba kikono n'ebirala oyinza okutubwa ku accountability y'essente ze baakuwa Museveni yakwata n'ente enkalu n'abawa ente enkalu nga ssente azibawadde akooye tubuulire ku moroka ze baabagulira n'ebisawo by'essente bye baaba okuva mu State House Ashibaga noonya omulimu okole Ashibaga va ku biragalalagala onoonya omulimu okole oli musajja gwe baakookerako omukira noonya omulimu okole dekeraawo okukeeraawo n'ozinga omukira Ashibaga Kato noonya omulimu okole va ku bantu olemereddwa okukola n'okuyigiriza omukono oli awo nze kino okyakaaba amaziga kwejja emyaka emito naawe omuntu asobola okukola mubuulire kukwata mu kizigo na kusiiga njala musajja n'okeera Ashibaga nkulinako obusungu bungi kuba mmanyi nti gavumenti ya Mwami Museveni yabawa buli kimu sitoleyo ngimanyi bulungi neyeisima bwe mwankuba ekikono ne mutwala le superstar nga nze yali ku list ngimanyi bulungi ne babagulira emmotoka yisima ne bamugulira drone ne bakuwa drone ne babawa ne sente enkalu ebyo nja kubireeta wano ebyo wabikola muki mbadde manyi eyo baali bakuwa ntandikwa kukyusa bulamu bwo wali osuubira nti eggwanga ligenda kubeera ku ggwe manye ebizibu bye tulina yigiriza emikono gy'okukola Ashibaga va mu kukwata mu kizigo va mu kuweeweeta engalo Ashibaga va mu kwetega abakazi va kuwala gya Ashibaga Kato ogenda okole jangu onoonye emirimu okole emyaka gyo teginnawera mingi kukuba bulooka
Asibaga tonnatuusa myaka giva mu kukola. Kusika chapati sika chipusi. Kola emirimu egisobola okukyusa obulamu ngono okukubeezaawo oli kuno weekaabya naawe okaaba amaziga. Lwaki togenda ku kyeyo ye by the way n'okuuta embalaasa amannyo bano tebaliiyo. Gwani yagamba nti gwe toyina kukola mu ggwanga lino Uganda. Gwani nga n'abaana ba First Family bakola. Asibaga noonya omulimu okole lekera okwata mu bizigo n'okulowooza nti gwe oli okubwebwa toli mukazi oliko omukira. Akaaba nnyo kubanga agamba project eya ghetto structure yaliiyo. Naye bwe yakola buli kimu President Yoweri Kaguta Museveni n'ajja approvinga omukulu Damulira n'ayingira mu kintu era n'amukuba enkokola. Ekyo bulijjo azze akyogera. Bulijjo azze akyogera. So ndowooza lunaku olwaleero luno tosobola kubaako ky'omumatiza nti anakkiriza Kivula bagamba nti ayagala alabeko oba miitingeko President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni amunyumizeeko oba amubuulireko nti munnange projekiti yange gye natandika waliwo eyanyingirira era naaba nga ajjeddiza. Awo we tuli nga tuvuddewo. Munnange ensonga za Zubeda zikyalanda. Abantu tebalina bigambo biwoomugyali kubanga bagamba nti nabo balese ebiwundu ku mitima gyabwe. Mwenze buli lwentunuulira abantu we bati abajja ku social media ne bakaaba ne bakolima ne bakolimira abantu bannange kwakatonvuma otya biki neewuunya beerabira mangu. Bantu mwe kyabalema okutegeera kiri kimu. Mwalema okutegeera nti ensi ebalindiridde dirwe mufuna ekizibu nammwe babasekerere. Abantu bano ababasekerera bo balina okukkiriza munda nti osanga we bana abasekerera mujja kufuna ku bulumi bwe bawulira. Okitegeera because mwe bamu ku kizibu kyabwe mwe bamu ku balya sente zaabwe ez'omuwa omusolo. Okitegeera babalera babalinze bwoleterayo ekintu ate kasaba kizuula nti osobola okulumwa nga bongeramu lwansonga bo bulumi bwe balina munda mu mitima ate bungi nnyo okusinga gwe. Kati gwolina mu kuseka mbu bavumye omwana nga waliwo be battira abaana obwereere waliwo be basibira obwereere waliwo abaana b'abantu abafiira mu ddwaliro nga tewali madagala obwereere ne bafa ate mmwe kennyini mmwe kennyini mwe mulya ssente zaabwe zaali badde ez'eddagala mu ddwaliro. Kati mwe mulowooza mugenda kujja wano ssebo mutukaabirire mbu babavumidde abaana mwe mwerabira mbu no babeera babalinze ensi eba ebalinze tebabavuma mbu lwakuba abaana bammwe babi abaana bammwe si babi teriyo muntu mubi nga yatondebwa. Okitegeera bati babeera baagala bateekako nammwe obulumi ku mutima obulumi bwe balina ku mitima nammwe mubuwulire. Okitegeera mukiniguka nnyo. Baalemwamba okutegeera nti ensi ebatunuulidde bo boogedde ebintu boogeredde abantu ne bakosa emitima gy'abantu nti kati keekadde nabo kubanga batesitinga kuko ebyo abalabe bayitamu. Ono yagamba ki? Omuganda yagera eryokanga neetonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo. Zubeda toyina gwogenda kutiisatiisa wano ate toyina gwogenda kukolimira mbu bimale bimukwate mbu simanya amala akola atya. Kati ndowooza ogenda otegeera nti omuntu asobola okuexpressinga obulumi bw'alina ate ekyo kiri mu Uganda yafe. Kati Uganda awo we yatuuka wano tewali akkiriziganya na kuvuma mwana muto tewakkiriziganya kuvuma muzadde wa muntu. Naye ndowooza otegedde lwaki mu Uganda omwo abantu abamu we bafa abantu abamu bakuba embutu ne batuuka n'okulya emmere gye balaba ennungi nga basanyukidde ku muntu afudde. Muzenga mwebuuza lwaki Abannayuganda bali bito okutuuka ku nsonga eyo. Kati naawe ogenda okirozaako nti Abannayuganda obusungu tebasobola okukola ekyamaanyi ng'alaba talina kyasobola kukukola kukukwata waluma. Obulumi bwo expressing essaawa zino otuuse okukolimira simanya bakazi bakole batya. Zubeda mulimu abaana b'abantu abaafiira ekiteezo eyo ne batabawo wadde n'ennusu ebibiri wadde n'ennusu ekikumi wadde kwekuba ennyonyi ne bazikwata ne bazireeteramu abakazi abakulu abalina n'ebigere ebikola ne mudda ku ssente y'omuyi w'omusolo esobola okutaasa abakazi abazaalira ku malwaliro ne bazaala nga waliwo mulambo wano we yeebase ne ziweebwa mmwe abakazi abalamba abalina n'emikono egikola. Zubeda toyogera ng'agamba nti gwatuukiridde nnyo tolowooza bakukwatidde ku mwana ensi yonna esooka eyimirire ate munnange bayogedde ku mwana wo. Zubeda obulumi obuli ku Bannayuganda kuba Uganda yaffe we watuuka Bannayuganda buli bulumi
obubatuusiddwako nga talina kyasobola kubukola wabula okuba expressinga nga waliwo afudde nga waliwo abazenga babakolako ebintu ebitasaana era nga kyasobola okukukola kwekwatira ku mwana kuba amanyi buli muzadde yenna ekikwata ku mwana we tekisobola kumuleka kyekimu. Essaawa zino okolima nkusima nti tewali gwe bigenda kukwata ate nga ye omwana bagenda kumuvuma. Tewali awagira kuvuma mwana naye muna Uganda yafaawo mugenda kukkiriziganya nti we yatuuka nti buli muna Uganda ayina ebbwa ku mutima, buli muna Uganda ayina ekyamukolebwako. Abaana bali eyo bonna bafuuka nfunzi. Mirundi emeka mwe nga mujja mubizanya mu comedy nga mulaga nti ebyo bigenda mu maaso bya bulijjo. Abaana bali eyo babuzibwako famire zaabwe naye nga bwe mujja no mubyogeranga ebyokusaagiriza. Gwe tonenya muntu akuvumidde mwana kuba bwe busungu bw'ayina ate nga nkusima nti bakyamuvuma. Nga nkusibawo nti bakyamuvuma. Bakyamuweebuula era bwe liba bbanga lyabikkuse ku mutima lityo nno bakyalinyigamu. Mumutuusa okulya ssente z'abaana Uganda abali mu mbeera abajeera naye nga muli bakazi bakulu abalina emikono n'ebigere egikola. Amanyi wano twabagamba mu Uganda buli omu ajja kuddamu agenda amagezi, ajja kuddamu mpola mpola amagezi. Bino byonyonnyola mbu simanya gundi wano tewalina gw'ogenda kugamba mbu simanya kukola bidde bimulume simanya bimukwate nyongera okukujjukiza. Bw'oba ng'okyasaidinga n'abantu abanyigiriza abana Uganda buli omu ajja agenda akirozaako gano gakyali mabaga okabadde katandika butandisi. Abana Uganda yaffe we yatuuka ku bantu obulumi bwe balina ku mitima. Tolowooza nti oli akulumba nti takwagala ne mujja kukitegera mu kiru kiri political ate buli kimu kirimu nti abantu baakulira abantu bakambwe. Ate nno waliwo akatambi akalakinaguddeko kwawadde ka liripazo ye nga liripazo agamba nti muleke bino ebyokugamba nti omwana aliko obulemu nti ekyo kiralamu mbu naye ebyaddala omwana mubi bannange. Ye yagambye nti muleke bino ebyokugamba nti omwana aliko obulemu ekyo ky'omuntu asobola okitegeera nti naye ebyaddala omwana mubi. Awo nvuddewo nga maliriza waliwo ate akatambi akalakenguddeko bagamba nti Mukunja Tasira ye yatandise ebintu bino ebyokulumba bali gye basula. Ano amuwoningi nze nti munnange waliwo olutalo lw'otandika nga lujja kukubeerera lwo ng'olumaliriza lujja kubeera kizibu. Mukunja Tasira ndabye weesudiya mu vidiyo mbonnoonya. Mukunja Tasira bino ebintu bye watandise ebyokulumba abaniga ku dipo zaabwe n'obalabisaamu olowooza bigenda kuggwerawa. Ate ekisinga okukwasa ennaku nti abaniga bo bajja beebisse gwe eka gwalabika kitegeeza n'embooko zaabwe ze balina okulya gwe agenda ozirya. Olumbye Festivals omulabisiza nga ne mukyala we waali bw'osuubira ky'osuubira omunigo agenda kakkana bukakkanyi. Olumbye Isimami Jagululewo otutte embwa yaabwe weesomye oli mu kamera gwe eka gwalabika mu kamera. Bulaaji bano baggeto YouTube olumba si gwasinga eggaali ekambala eggaali ye abantu abasatu abana. Abaniga bagenda kukulumba balina okukolako revenge ate nkakasa tebagenda genda ku poliisi. Simanyi oba oyinamu ne wantu Mukunja alaali simanyi. Bade sikumanyi mu baniga balina magaali. Olumba kwida ikoni mbo munoonya gwe ndogo. Onoonya kwida ikoni. Omanyi gaali yaani. Abaniga obasinga eggaali. Katulabe. Webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire tuba nako mu bujjuvu era kugamba bugambe nti gwe tuula butuuzikalira nywera buli kiweetaaga okubanga omanya wano wokka tujja kubanga tutuusaako wona woli wonna wosinzidde naye entalo mu bavubuka bano era olinga bwagambye nti tetumanyi entalo zino zaasingudde ng'ajja kwemaliriza bulungi nazo era kubanga Mukunja Tasira yalabikiddwako waliwo gye yalumbye oba waba Isimami Jagulu simanyi Mujakulu n'avukayo n'embwa yaabwe n'agitwala wano amugambye nti abo balalamu tebajja kugenda ku poliisi bajja kwerumbira era bajja kuwenja ppaka. Bino binaggwa bitya sitanti baliwo kye bayisaawo kye tutamanyi oba kubanga kigambibwa nti Mukunja Tasira ye yalumbye yasoose okulumba ate bali nabo ne bastrikinga back. Nze ndi naawe tujja kusigala nga tubibatuusaako byonna nga webitambula sigala naffe tuvaawo.